Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news. Honorable Muwanga Kivumbi, National Unity Platform, Deputy President wa NUP, Buganda Region, aweereddwa bail. Abalala mukaaga ku abo be yakwatibwa nabo 21 be basobodde okuba nga bo bammibwa bail olw'okuba nti mubaddemu ensonga ezitali zimu na zimu. Nsonga kyezo wabula tugamba nti kulika ate munnange ekkomera omubaka Muwanga Kivumbi. Abawo position Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Omubaka Muwanga Kivumbi. Abawo position bakunganidde wamu nga nkuyege okulaba nga balwanyisa ebbaga erireeteddwa mu parliament eryawo kubanga Ssenyonyi bamukunkumula omukono mu kibya. Bino nno birabika nga bigenze maaso n'okuba nga biranda. Kyalwaddaaki omuntu yenna asobola okujja n'ayagala akufugire mu makaago n'agamba nti kati nga ggwe bw'oli nnyinimu kankuteerewo ssente mmeka ez'akameeza zoyina okusasula buli mwezi. Kale byewuunyisa naye ate era nga bituufu. Richard Sibamala ye akyagenda maaso n'okuba nga agenda maaso n'okubeera nga ayongera okweweebuula n'okwejjamu kali eri akakisajja kikulu. Bitandise bitya? Ye abaffe bigambo ki David Lewis byayogedde ku musajja mukulu Muwanga Kivumbi nga akava mu komera. Bwe nambi kuleetedde nzedde ni akuweereza tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Erinnya nzedde ni yaliwo kutuusako ensonga. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video soko gimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekulesa kino omwaso olw'okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri y'emu nawe atulanga gwe mulundi gw'okusosola video zaffe twegatteko butereevu ng'osubscribinga. Kujjukiza nti tutambula ne like mobile abagamba nti gwetaaza okugula airtime data airtime ne data wa like nyiga *217 hash twegende maaso n'okubanga ate tufuna empeereza ennungi ennyo nnyini ddala. Wano wennyini wenjagala tugire maaso n'okubanga tutandikira ku nsonga za Muwanga Kivumbi. Libadde ssanyu jereere wali eri mu parliament olunaku wali eri mu kooti e Butambala. Musajja mukulu ono nga weebwa bail. Nkuwe ku bibaddewoko olabe essanyu bwe libogaanye ate oba oli awo bannabutambala. Our power. People power. Can you be everywhere? Mumanyi musanyu ery'ekika ekyawaggulu ba na NUP. Omulamuzi wa kooti eno olulangiridde nti Muwanga Kivumbi Muhammad agenze maaso n'okuweebwa bail. Mwanattu ne batandika okuyimba slogani zaabwe nti people power, our power, NUP. Mwanattu kabadde kaseera kasanyu nnyo nnyini ddala. Abayisiraamu nga bwe bagamba nti takbir, Allahu Akbar. Anyway, byonna nga balala bagamba nti Mukama weebale, ayi Mungu ng'ojjukira essaala z'abaddu bo era abanaku bo. Muhammad Muwanga Kivumbi okuva lwe twamala okulonda yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa era Mwanattu akulunguludde eyo mu kkomera emyezi 62 bweddu ng'ali ku musango egy'obutemu gye bagenda maaso n'okuba nga bamuteekako. Mwanattu ebyewuunyisa byo tebiggwa mu nsi. Ffenna tukimanyi bulungi nti Muwanga Kivumbi ono mu kulonda bwe kuggwa kwali kwa nnaku z'omwezi meka 14 January. Muwanga Kivumbi abasajja abakutte emigemera wala baalumba abantu ne bakuba abantu amasasi ewuwe mu makaagi. Ekifo ky'okuvunaana abatta abantu bambi Kivumbi gwe baakwatamu ne ba polling agents be
awo bw'oyinza okutunuulira n'olaba the impunity eya gavumenti yegenda maaso n'okuba nga ekulembera eggwanga lino. Naye bw'oyogera ebigambo bwe biti bagamba gwe tebaagala kubeera nga babiwulira, naye oba oliawo nga ge mazima. Singa okunoonyereza ku bantu bali abaafa kugenda mu maaso. Ne Muwanga Kivumbi yamaliriza yali munda. Olunaku olwaleero musajja wattu afunye bail era ebigambo bye mu maaso kawo mu vidiyo eddako njagala mbikwe kasooke nkwedde David Lewis Lubongoya kati ninnyo wano mu dakiika emu. Olunaku olwaleero bannange tuli basanyufu okulaba nti Deputy President waffe Honorable Muwanga Kivumbi aweereddwa bail okweyimirirwa wamu n'abantu byakwatibwa nabo abatalina musango. Kooti yagambye nti abantu abalala 6 yabawadde bail actually just negamba nti surety baabwe abo be baleeta bawadde beetaaga kutereezebwa so bagenda kuleetayo abalala, so tuli basanyufu nnyo nti eventually David Lewis Lubongoya okusinziira ku ye agamba nti basanyufu nnyo okulaba nga abantu baabwe baweereddwa bail okuli Deputy President wa Buganda Honorable Muwanga Kivumbi. Essaayo olunaku olwaleero nga bambi kyalwaddaaki musajja wattu agenze maaso n'okuba nga afuna obwenkanya ku bbanga lye bamazeeyo. Naye saagala mwerabire ebigambo bino nti bw'otunuulira bulungi ensonga zino, buli kintu abasajja bano kye bakola kiringa ekiba ku script nga kiri programmed. Mbuuza hao oba bijja bitya. Anyway, we tujjidde ku mpewo nga Mulago yawandiikidde kooti ye makini ne bategeeza nti bannange ekituufu kiri nti Lukwago mulwadde muyi era yeetaaga transferring bwatwalibwe e Buyindi. Bwe twali wano mu kalulu akeekalangala ku lunaku lwe baalangirira awangudde na biki byonna ebyabaayo n'okavuyo konna ke baakola, baasalawo kwolwo olunaku ne bata results z'akafeero. Amawulire g'akafeero ne gasobola okubikka byakalangala era teriyo yabanja kalulu k'ekalangala kuba mwenna mwali mutwaliddwa ne kafeero. Kaakati tuba tukyali awo ne bakwata Lukwago kwegamba ebyakalangala ne bifa. Lukwago essaawa eno abantu bali mu kubanja nti Lukwago at least atwalibwa ajjanjabwe. Kati batadde Muwanga Kivumbi kamera zonna zitunuulire Muwanga Kivumbi, at least you forget about Lukwago. Ne issue endala eri mu parliament ey'okuba nga bajjako leader of opposition. Kano nno keetaagisaamu ko bwongo ogende maaso n'okuba nga mwana ttu okawuliriza oba oliawo obeeko naawe ky'oyinza okuyigamu mu ngeri emu oba endala. Okategedde. Anyway, ngenda kuwa video eno njagala ogende maaso n'okuba nga ate ogiraba owulirize bulungi ebigambo bino ebigenze maaso n'okuba nga ate byogerwa byonna mu butuufu bwabyo osobole okuba nga obiwuliriza biki bye boogedde nga Muwanga Kivumbi yakafuluma ekkomera. Omanyi ngenda kuba nkuwa portion ku portion osobole ogenda maaso n'okuba nga munywanyi obimanya era nga obitegeera bulungi. Wuliriza bino. David Lewis Lubongoya wano katini njagala owulirize ku bigambo bino bibino. Tugamba abantu tetusobola kuvaayo ne twegalijinga oba ne tusindikiriza omuntu okukiriza omusango gwatazi kubanga era lukimu kyebeeyagala, naye oli bw'atuuka ku exchange n'agamba nti tendewaliddwa olw'embeera eriwo, oba omutegeera kyetuyita understandinga olw'embeera ebeerawo. So yeyo statement bategamba ate nekulunga be bantu baffe abantu amutulimu bajajinga naye tubalabire nnyo okubikolwa bye bakola nga bavuddeyo. Tukimanyi bulungi nnyo nti regimu oluvannyuma lw'okukirizisa abantu emisango ebiseera ebisinga ebeeyagala kubatuusa batwale kyampanzi ebafumu abalabanga abaana baali baffe abasiba bakirizisa emisango ne babajjayo. Abamu nabalaba ebiseera ebyo nga bakaaba amaziga TV bagamba nti abatwala ne basuubiza ssente nekola ki ne bamaliriza nga bagudde mu mbi nga bwe bagamba. So ffe kyekigamba abantu abo nga bwetu encouraginga etwala kusindikiriza muntu edaina oba n'okuzaamu omuntu amaanyi tugenda okole ki welumirize ku kisango kyetaakola. Naye oli watendewalirwa n'agamba nti kakati ebituuse kanzikiriziganye ne kooti
nameto kumusango nakukola osobola okuvaayo kubanga abantu abo abamu genda kwesanga nga bakoze bail applications nnya nga zonna bakola ki bazivuga akati oliwa mubeera David Lewis Rubongoya bamubuuziza ku nsonga y'ebigambo gye byayogedde nti abamu ku abo bambi abaasibwa bannankyukakyuka bakkiriza emisango mu nkola gavumenti gye yateekawo eya pre-bargain bakuweereza abapulida ne bajja mu kkomera ne boogerezeganya naawe ne bagamba nti akkiriza emisango gino ne gino tubadde kati omaze ku nga osibiddwa oli kwalimana emyaka 4 kati katugenda kusibayo emyezi 6 bakute oddeyo ewammwe kkiriza emisango so banji ku bo bambi ne bagenda maaso n'okubeera nga baba convictinga ne bakkiriza okubeera nga bali guilty naye David Lewis Rubongoya n'agamba let us understand these people kubanga bambi bwe bayitamu si byangu era bayitira ddala mu kaseera akazibu omuntu asobola okunnyonnyola kino ye muntu wamanyi embeera ey'ekkomera wuliriza tweyongereko genda oleeta abajulizi abalala genda oleeta abakwemirira abalala mu kifo ky'okugamba tukugobye so tuli basanyufu tukimanyi bulungi nnyo bwe twaviira mu kalulu badepute pulezidenti baffe basatu baali mukomera ng'omu ono yali abuzibwawo acting president waffe owa western uganda yali abuzibwawo ne honorable Muwanga Kivumbi ne bamukwata immediately ng'okulonda wakagwa so yembeera eyo gye tubadde tutambuliramu ng'ekibiina tuli basanyufu nti olwaleero ke kaseera NUP ke bagenda maaso n'okubeera nga bayitamu ak'okwaniriza ate Muwanga Kivumbi Muhammad okubeera nga akomyewo Honorable Muwanga Kivumbi let me say that congratulations kuliko ekkomera era we wish you the best in your next chapter of a life after prison anyway njagala kuwa katambi kano katini ogende maaso n'okuba nga owuliriza ebigambo bino sooka owulirye Msajja mukuru Honorable Mulyanyama alinganda agafunda akide wavunda mugumi avunda oli wegase nono yani oyo bona ze kifaananyi Dennis Namara obuse Namara ababuyaga omwana wafenga lukwago we Masaka avunda press conference zituza nupu saba zino nupu gyokuba na kyagulanyi bagamba besije lukyagwe onyaduka besije yadduka ko wane Uganda ne bamuwandisa na kifaananyi buza bekamya tunyafunza yavaawo ko ekifo kigenda tukanya mazika tuli kutwa omusajja tubatwala batanze n'okujja embenga ate gwoli ku byalo okuba kitwale wallahi bakitwale nenga tununudde eggwanga bakitwale meyo buluminga bungi bwe kibanga kye kizibu kyomwe batwale ekyalo ffe tununule eggwanga kirigenda mu byafaayo where is Anita Amongi so go olumbe where is Kadaga Mumfe bide bya committee musimanya gundi yafunye oba balese ne Moses ali kati ngombuza bya committee kati ne kifo kigenda kigende abasajja bali ditabi kigende kabanda agenda kujjako Ssenyonyi bonna bafune eggwanga kiweweere bagende waabwe buli omu agende mu constituency abagambye ne buyinza okweyisaako ng'ekifo ekyo mukyagala wallahi billahi tallahi nairanga ntya Katonda nze seeyisaako nkubudde ekindi ku mutima sigambye nti bajjajjaffe n'abataka ne Katikkiro batutaase mu mbeera gye tuliko banumitinga omusajja so bwe kibanga kikutwala Lukwago wajja ovaayo bwe kiba nze kati ebifo byonna tunuulidde basibe kuvaayo tunuulira Lukwago nga bwe yazze tunuulira Akireewo tunuulira Mugumya tunuulira Bamachete nga tunagenda ku byalo mubadde ki abaana ba Buganda lwaki muleka ebyafaayo ali Mulyanyama nganda amaziga gamuva maaso akaaba agamba sebamala omwana owaffe owa Buganda Lukwago afa alajanira mmwe muyimusa eddoboozi gw'okayanira byaloopu wegase kwoli Dennis simanya Namara azze okuva eyebuyaga awazambu tulonde engaloopu kubanga Joel Ssenyonyi abanjiza nnyo abataddeko akasigiri ngaali nganda agamba muli basajja babi sebamala ne banno mugwana kufanga muwunyera basajja mmwe lumba ekyo oluli batto oluli batwala muli babi nnyo okutunuulira muganda munno Lukwago ng'ali mu maziga ng'akaaba ng'alaajana mu kaseera ke yeetaagiramu obuyambi mmwe we mugendera maaso n'okuba nga mwagala okuyisaawo ebyammwe eddi mutwe mwana wammwe wa wano aye tunulira Bobby Giant mwana weebusoga ayenda kintu kirala
mwimuse eddoboozi lyammwe. Tunuulira Bobi Yanga mwana munyankole. Naye mmwe ekifo ky'okuyimusa eddoboozi lyammwe musazeewo okudda ku ebyo bye mulowooza nti bye bibakkusa okubeera nga mukolera abantu bali. Bobi Wine yayimba mu kayimba kaakamu ng'alabula Mpuuga n'amugamba nti omuntu oyo bweru beeyerusa naye ate si beerufu nnyo. Olwaleero akuwa ssente tinaamala n'akuyisa ng'ente. N'amugamba nalumansi bw'obanga oli wakugula yogera tumanye nti oli wakugula buguzi. Bw'oba oli wakozesa bukozesa sewamala tubuulire tumanye nti oli wakozesa bukozesa. Why would you do all that? Why don't you empathize with the others? Have that kind of a sympathy. Have to empathize. Why would you be like that? Bambi ebigambo bya alinganda tebindese kyekimu binkaabiza amaziga nempulira neŋŋamba wulira Sebamala ebigambo byafubutuka. Muri mu kulwanyisa Mwami Ssenyonyi alina ki ngalo kiki kye tumulwanyisa alina ki ekyo kye tulwana tetusobola kwegulira masuuti kugenda mu saluuni kunyirira kiki kye tusobola kyano ate kati nopo ina ki kuba yeronda lopo ate weronda obuyinza weronda lopo nekola ki ina obuyinza obusobola n'okujjanjaba mange teyina obuyinza tebuyina ina tutumu teyina omuntu atalina buyinza kati tumulwanyisa eki tuleme okulwanyisa Museveni alina obuyinza ate tudde ku nopo ina buyinza ki watya ekikwogeza mu kkuto nakulya esooka najja ndi mukufu ate aboogeza bonna bayala aboogera bino bayala bonna aboogera bayala naye nze najja ndi mukufu banoonyerezeeko bamanye Sebamala kyeki wa business zenina companies zentambuza family yange jeri nze byendi bye baagala okuba bye baloota actually bye nali nga sinabafuuka mbaka parliament bye baloota kati bye kye baagala babeere kyendi kye baagala babeere gye bali gye nava ge mazima buli ali eyo agamba yalya kyendi kyayagala abeere bye tayagala kufuuka Range Rover tayagala bwakyusa ku V8 bwasuuza ku laptop bwakyusa ku Benz sibe yagala kusula muzikalina bana be kubeera Bulaaya sibe baagala kubeera nga n'ennyumba mu America n'ennyumba e London sibe baagala kati nze kadate byendi nga sinaba na kufuuka mubaka kati byendi baagala okuba relationship y'abavuganya ne munatusonyiwa eyo ye UEDCL kyetukola kyetugoba bugobe ku masannyalaze. Anyway, munsikirize mukalabireyo ebigambo bya Sebamala yagamba nti byali bajjoera bye baagala okuba era ebigambo bino byonna abyogera nga mutima gwalaga wa kitalo nnyo nnyini ddala. Naye njagala otegeeza Mwami Sebamala nti toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza. Twali tulabye abanene emirembe ngalo gwe bwokera ku makya tulina abantu ba bika bibiri. Waliwo omuntu alina buli kimu naye ng'omutima gwe muyala si mukkufu, ne wabaawo omuntu atalina naye nga mukkufu mu mutima gwe era ng'akkiriza ng'agamba kano akatono ke nnina ke kange. So kati bino byonna Sebamala by'okola ne banno kiraga nti oli muyala mu mutima, oli muyala kkiriza gaana mbu byendi ebyo bye baagala okuba nabiri nga sinnafuuka mubaka wa parliament. By the way, yesterday I was talking to someone. Nti Bobi Wine before nga tannagenda mu parliament, yali already aina buli kimu. Aina makamu wa America n'ennyumba ze zimu ezebweru yazitunda amaze kuyingira politics. Oyo ye musajja gwe tugamba nti ye ng'ayina ettutumu ne kale gwe Sebamala walina ssente ani yali akumanyi. Muri mu bufumbo gwe ne DP yammwe mwasayininga memorandum of understanding ne NRM era muri bakyala be NRM mwe basulako mwe babeera nabo. DP mukazi wa NRM yafumbirwayo mwina n'ekifo ky'obwa minisita kirambirira. Lwaki okera ku makyo je ogene maaso n'okuba ng'oyogera ebyo byonna byoyogera. Wamma kambuwe kano ka video kamuko katugende Sebamala era
ne mbagamba mwayina Mwiru Paul Mwiru mwayina Namboze Beti Namboze mwayina Abubeka Kawalya mwayina Ssenyonyi kennyini mwayina Nambeshe mwayina abantu ab'omuzinzi ono yali abaddeko emyaka 2 n'ekitundu lwaki temwawa mulala? Why are you monopolizing ekifo kyaki kya Lopu? Mukulu Mpoga yaliko emyaka 2 n'ekitundu none emyaka 2 n'ekitundu n'omunamu mu 2 n'ekitundu ng'abalala bwe babadde bajja nga bakyusa buli myaka 2 n'ekitundu bakola ki? Bakyusa. Lwaki ono mu 2 kitundu n'addamu ne mu 2 ekitundu? Ne bangamba ono mukwano gwa principal gwe yalonze. Can you imagine somebody telling something like that? Ono mukwano gwa principal. Meaning teba ina mukono mucho Ssenyonyi okufuka exactly. Ate ekyokubiri nga bagamba oyo nno mukwano gwe yayinza n'okubeerako emyaka 10 kasatu banga Nuupu eriko opposition bya mukwano. And kati now that is where kati abantu abangamba ekyo bawera abasatu ate nga ba NUP ate nga babaka ne bagamba that is okay. Tuba tuliawo that is before nga bakagamba nti no mukulu Ssenyonyi ye leader opposition ne bagamba ye lwaki temukyusizaamu kajyoto lwaki temukyusizaamu ne bagamba ono mukwano gwa principal gwe yalonze kati principal so Katononyo so meaning that alone ki violating a semateeka kubanga tebalonda tewaliwo minutes n'akamu nti batuula ku lunaku bwe luti ne balonda ne ba agreeinga nti ono ye mubaka kati ekyo ne mu biseera DP nga yeriwo vaayo tuwe minutes ze mwatuulirako ne mulonda leader of opposition FDC nga yeriwo dirwe balonda leader of opposition ne batulaga minutes NRM bavayo batulage mwana wa 2 minutes ze batuula okulonda prime minister Robina Nabanja Musafiri. Omanyi okumanya ne wefuula atamanyi kiba kirwadde kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Kale munzikirize wano wenyini mbate tusinkane nga guludde nakkiriza bye nze Deni beyond the newsroom kwe makuto kwali tusinkane nga guludde no yakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.